kuba bannange omukyala bakuteekera mu ttooyi bannange abaana abawala n'owoba owulira nga oli bubi nnyo ttooyi ogendayo just kukola mirimu gya ttooyi si kubeereyo bannange nze byantabuseeko sijja kulimba ate ng'olaba mukyala wa buvunaanyizibwa si ye Nampera oyo gwe twogerako olaba mukyala wa buvunaanyizibwa ayina figa kumidde n'omwana kuba na figa okitegeera nkama nti oyo omukyala bannange muganda nange waba amututte kiba kiwedde ne bambi yatuswazizza nnyo mutoyi mutulekeemu oluusi kabaka kwiki nedda bannange omukyala yenna buli weweetwala nti oli wa layisi era bajja kutwalira mu bwa layisi bwo buli weweetwala nti oli wa bbeeyi era omusajja ajja kutwalira mu bwa bbeeyi bwo okitegeera ize go ize come. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Omukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabye ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira weebale nnyo weebalire ddala. Twaffe twasalawo ne tugamba tujja beera beesimbu nnyo mu kuweereza tuli proud be Marus Bridal Center we tutudde olunaku olwaleero ng'ate era ye Senga Marus Kawoomera omulimu gw'obwa Senga guno yagusomera ddala nno n'agukuguka bwe kijja kumukuwa eddagala ng'omwana ow'obuwala ate wamma tojula olabira ddala abaana ate abawala nga mujja mwetaagira ddala nno olunaku olwaleero tulina ensonga zetugenda okwogerako ziri so sensitive naye olunaku olwaleero Senga kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikiraawo. Senga Marus buuza kuba tulaba eri omulabi akulaba omulundi ogusooka omanyi guno omukutu bulinaku wabaawo omuntu omupya agwegattako so si nti buli omu baba bamanyi nze kati naawe ne bagenda mu maaso niba nga bakola batya bagoberera so abaawo omupya akwegaseeko naga ate yaani oyo so babuuzeeko abalungi abatulaba mwenna abafollowinga CRUZ exclusive oba ALLANCRUZ bannange amanya n'eddoboozi yeze Marus Bridals ate era nga nze y'omu Senga Marus mukwano gwange gwali eyo ku kizimbe kwendi bakiyita Anet Plaza first floor F11 tuli opposite Magoba tuli kumpi ne park enkadde yes banne tupangisa engoye ennungi ddala gwe omugole ali eyo ng'oli wala obanga oyagala gulira maama ng'oyagala tukolere delivery mukwano gwange engoye tuziina okutandikira ddala ku mitwalo 3 paka okweyongera waggulu paka nga ku miliyoni 2 n'okusoba yes ate nga twambaliza ddala abagole gwe first wear osobola okufuna olugoye olulungi osaswa miliyoni 1.7 ne tukuwa engoye 3 engoye 2 kubeerako elegance kati ze ziriko then ne tukuwa elegance luba lugoye naye nga lulungi ddala yes Ramayinja ne tukuteerako olugoye olulala nga si lwa elegance ne tukuweerako engoye 3 eza metron ku miliyoni 1.7 jjukira engoye 3 ez'obugole n'engoye 3 eza metron ne tukuteerako seti 3 abantu tebakitegeera bulungi oba kanziyite peya nga wona peya esooka okubuuza peya ey'okubiri peya ey'okusatu okitegeera ziba 6 neziri engoye eza metron n'ez'omugole ku miliyoni 1.7 mukwano gwange n'oyamba n'okola ki n'onyuma woba otwagadde mukwano gwange tusobola n'okuteerako omwana n'agala n'akusiba omuwayo akasente katini yes tekaba kasente kangi n'akusibira metroni namugole ne bamusiba n'aba ashers ate waba yagala gwa bamujja ogenda omusibe era nsobola ngenda webalire ddala ye mukwano okay ono atera okubuulira abaana ab'obuwala era olunaku olwaleero yaŋŋambye n'aŋŋamba Alani muwala wange Nampera ekintu kyeyankoze nga saakitegedde n'aŋŋamba Alani muwala wange Shira n'aŋŋamba Senga bonna bawalabo okutwaliza wamu eggwanga lyonna ozolibuulirira era ng'obuulira ate Marusi mujjukire nti ku baana ab'obuwala asitukiddemu nnyo twamulaba ku CRUZ yasitukiramu nnyo so kimuluma okulaba abaana ab'obuwala nga abayita mu bulumi obwo oba oliawo yagamba babuyitamu oluusi bwe babareetera oba n'atuwa engeri ki abawala gye bayinza okukomya ensonga ng'ezo n'olw'ensonga eyo Marus Bridal Center oba Senga Marus nakyambadde byonna bibyo
abaana abawala nga obutambi butambula buli week tufunayo akatambi akapya obutambi bo wabulabyeko banna fe abazadde abazaala tetumanyi kye tuliko sikulimba kubanga nze byantamye n'okuntama Alanyi akashira wakalabyeko ate akoko kayitiridde kanyumye nnyo tekanyumidde namu wadde n'akamu n'akeddagala kubanga omukyala yenna Alanyi akanampera wakalabyeko ate oyo kyasusse kuba bannanga omukyala we bakuteekera mu ttooyi bannanga abaana abawala nowoba owulira nga oli bubi nnyo ttooyi ogendayo just kukola mirimu gya ttooyi si kubeera eyo banna nze byantabuseeko sijja kulimba ate ng'olaba mukyala wa buvunaanyizibwa si ye Nampera oyo gwe twogerako olaba mukyala wa buvunaanyizibwa alina figa kumidde mwana kuba na figa okitegeera ogamba nti oyo omukyala bannange muganange waba amututte kiba kiwedde naye bambi yatuswazizza nnyo mutooyi mutulekeemu oluusi kabaka kwiki nedda bannange omukyala yenna buli weweetwala nti oli wa layisi era bajja kutwalira mu bwa layisi bwo buli weweetwala nti oli wa bbeeyi era omusajja ajja kutwalira mu bwa bbeeyi bwo okitegeera ize come kati omukyala yabadde alina omugambo kwano nedda tetukikolera wano si we kinyumira amaloogi mangi e Kampala neggwe omwana omuwala oba okuba owulira oyidde ofa ate aba teyeswaza yekafa aswaza ffe abakyala kati bamanya nti buli mukyala womusikambula bwoti twala mu ttooyi okitegeera kati ngaffe abakyala abafumba abasajja kati bakazi baffe bagenda mu mabaala ngaawo abasajja babagirira mu ttooyi okitegeera bannanga abakyala muyitiriza nnyo tuswaza mukyala gwe watuswazizza nnyo ffenna abakyala sikulimba tebinyuma naye yabadde according ku video ne information gyenfunye oli boyfriend we ate nekyala oli yabarecordinze burecordinze ate yabarecordinze n'abita bamukutte newaba yabarecordinze bannange ekintu ekyo gwandaba si mu bubi bannange wobanga oli muzadde tutuuze abaana bwe budde bannange kuba Uganda kati gye tulimu yakulya bisiyaga yanjaga yabubbi okitegeera Alan fe abazadde fe tulina okutuuza abaana mwana wange kino kibi kino kirungi okitegeera kubanga omuzadde wabagambye nti munnange gwe ng'omukyala olina kweyambulira mwami wo nga ggwe ate nga muli mu kisenge si buli wamu okitegeera Alan oba kyentegeeza n'omuwala ali yakimanyi ate obwerere bw'omuntu tebabulaba olaba n'owobeera ng'oli mu nju n'omwami wo ne mumaliriza ensonga ziri ofuba nnyo okulaba nti nno weebikkako aleme okukulaba amabeere aleme okukulaba omubiri kuba buli waakulaba omubiri gwo nga mumaliriza ensonga eri n'otambula agayi ate maluusi yes bannange abali eyabandaba mukimanyi Alan omwami yenna ng'oli ne mukyala wo ne mumaliriza ensonga ziri kiba kirungi woba omaze kwata kaleesu weebikkeko akula bubi ng'omusajja agenda kulaba ekkudde ku budde obwo naye wali abadde taliraba jjukira nga mwami wo yes nga badde talirabanga ate nga batugambakaawo mu kisenge awo nga teweesibye leesu owube ebintu byonnaamyabe kaleesu okateekako nalaba ebbina nga linegenya bwe liti munda mu leesu okitegera weebikula katini ne mulimu abakazi nga twakula bubi wali jjukira kibanga kitambo ekimwambadde ku budde obwo naye wekivaawo tolaga musajja bwereere bwo kati wotalagidde ebbaawo bwereere bwo naye kati bano ababitambuza obutambuza ku social media bannange oyo omuwala yaswadde n'abaana ate Alan waliwo ekintu ekiswaza kati w'obanga oli muzadde ng'ozadde ku mwana kati ekyo kigala kuva ku social media okimanyi ne waalizaala omwana najja bajja kkakomyawo omukyalo oyo aswale kye yakola omuntu yenna werekere mwako obuntu wali obaddeko omuvubuka nze byo saabikolako oluusi bwe bikusobako nze byo saabikolako nze Alan nadigida naye saabikolako ate nze Alan nali neematira nganze omukyala nze nga nvuma ng'ate neematira nga toyagala balenzi abalenzi nali mbaga naye nga neemanyi nze nga saagala muvubuka mwavu never tekiriiyo yes you don't want a broke nigger nga saagalira ddala
naye kati osanze omuvubuka mu bbaala gw'otamanyi kati kyogamba omukyalo oyo bakozesa kondomu mbuuliraako naawe gwali yandaba omukyalo oyo bakozesa kondomu Alan sikinako bujulizi tewaliawo kondomu eyo kwiki egyolaba eyo kwebikula mangu nnyo teekamu kyoteekamu tewaliawo kondomu teriiwo wadde n'omulundi n'ogumu ayinza okuba yabadde boyfriend we ne waaba boyfriend ate mutugamba mwebasenga mutugamba muteekeemuko ebisoko mulaavu mugendeeko mu kiyungu omuntu ebisoko mulaavu ng'oli waka awo yabadde waka oba yabadde mu bbaala kati olaba ebintu ebyo ate byeyitiriza koyo olunaku lwogenda okukikola laba bwe bakwata kati oyo tasobola kukiddamu kwagala muntu ne bagenda mu ttooyi tasobola obulamu bwe bwonna ate yasse emikisa gye oyinza okwesanga abadde n'abasajja be abamuwa ku ssente abo bonna nga ke yabadde nako ate kalayisi akamuswaziza kwegwe yabadde naye nalabye nga sina musajja yabadde mukima omusajja abeera bw'ati yenna nga yeefunyiza bw'ati nabye yeefunyiza nnyo bw'ati saalabyewoawo nalabyewo nze yenna omuntu yenna yeefunyiza muntu kyoyo omuntu we ngwise ntya ogambye akantu nga kewese kayita akantu otagira nnyo otavoola nnyo tugende Marus wanje kavidiyo kano gwe nga wakeetegereza nnyo banne nawulidde ng'afa ne ŋŋamba kati bannange bukya ku makya omukyalo oyo nga maama we gyali nga yalabye ekintu ekyo Alan gwe omukyalo oyo azaala omwana omuwala oyo gweomusuubira kati ali muki twamusaasidde dda bakulu banne bamugeyeza dda ate n'omusajja gwe yabadde naye nze ndaba kasajjasajja kantuntu kali awo akasajjasajja okamanyira ku ki nze Alani neetegereza akasajja akasajjasajja okalabira ku ki nabye kasajjasajja akantu katini nnyo bwe kati keefunyiza oyo aba musajja bannangwe nze nabye akantu katini nnyo keefunyiza konna omusajja ategereka abeera bwati straight naye yenna konna keefunyiza kantuntu nkazi gwe olimba nnyo naawe mutooyi ke kantu kewafunye akafu ennyo bannange abaana abawala naye Maru nze njagala okubeera ku sayidi y'omuwala n'omulenzi bombi tewali wenyinza bba nenyeza kubanga ono yalikodinze omusiru gwe bakutte Maru naye yalina obuzibu gwe kyeki recording sebyo ebintu obite abantu banyumirwemu kya bavubuka ennaku zino Maru bayige kati oyo eyakutte ate mwebaza nnyo kwata kubanga abantu oyinza okwesanga ladde babikola nnyo mu mabaala okitegeera oyo eyakutte ate ye balina kukwatira ddala lwaki kubanga yalaze nti ekyo ekintu si kirungi Alani abantu beekwana bulijjo abantu bazimbye nnyo amagundi lodge za mitwalo 3 waliwo ez'ebiri waliwo ez'etaano omuwala ewe aba yabadde nti ayagala nnyo yadde asobamuga nti mukwano tugende kuba nalabye bode ye erabika erinamu ku ssente ate wabuvunaanyizibwa bapangisa kaloogi ak'emitwalo 3 kati wuuyo bamuswaziza biba biki ebyo n'abalala bano abaana abato abavuddemu kuba kati olaba ebyebintu buli wookikola nekitalabika abaana bano bakitwala nti kirungi naye kati we bakiraze abantu tebagenda kuddamu kukola kintu ekyo nga bwe kye bakoze okitegeera kyegamba tebasobola kukiddamu nti mpulira nfa tugende mu ttooyi tekisobola kuddamu wadde naaka era oyo kye yakoze bakwata kirungi nnyo sikulimba ogera amazima Maru tokolangako kintu kyonna kyonna kiri sexual mu public nga nebaba tebakulaba Alan nkugambye nze ye muntu eyali yeemanyi ennyo oli okisinzeeko boyfriend wo mu public ekyokwekiisinga kirala n'ekyokweyambula kirala Alan ebintu bino byanjawulo okwekisinga kulala n'okweyambula kulala ebintu ebyo njagala obyawule kubanga era n'abaana affe oyinza omugaa nti mpa ku peeki n'agikuba ku mumwa oba omwami we n'omugaa nti kakiisingeko ne mwekiisinga oba mulimu muganda oba mulimu ani ekyo si kibi okitegeera oba kyegamba naye Alani okweyambula mu ttooyi gye batwala obukyafu ng'oli mukyala bw'otyo bannaye tuba tusomesa bano abaana abato bw'ofuna olubuto olwo baluyita batya lubuto lwa mu ttooyi
ate baba luyita batyo olubuto lwa mutoyi ate mune Alamye ebintu bino bijja bwe biti bikusobera ekintu kyokoze olubuto ne lujja w'obadde oli n'omwana we gw'ozadde era naye era akikola sikuli kale nawe genda eri Senga maruuso oyongeramu supu kale tewali buzibu kanyongeremu supu kamwongeremu maalu tukiteeka olinayo abaana ab'obuwala ababo bulungi nnyo tobamanyi abaana singa kituuka nga gwe muzadde kyogaba omwana omwegaana ate omwegaana tosobola mwegaana naye ffe abazadde abakyala mwenna abali eyo bannanga abandaba tufube nnyo okutuuza abaana tubabuulirire ensi gye tulimu nzibu Alan nkugambye ensi gye tulimu ki maalu tolinayoko bufaananyi kuba musimu awo bwe weekubako kaca Alan nze ntya n'okwekuba obwerere bwange ntya si byakulimba ntya azaala kale ssebo mulimu abamu kati neemanyi esimu temulimu password mweri password yaki ngiteekamu abaana bange baleme okugira okukwata esimu yange ogizanyisa simu yange ya beesi temulimuko bufaananyi temuli wadde n'akamu toweerezangako bbaawo kafaananyi ng'ali eyo ku mulimu n'omugamba honey pie liyaako ekyemisana nedda mukwano omuntu yenna wobeera n'omwami wo genda ku video call yogera n'omwami wo kiki muba mwagala oba owulira ng'oyidde nnyo mugambe nti mukwano njidde naye lwaki oba weekuba tya biki ebyo omwami genda naye live ku video call omugambe nti baby nkulinze guno omulembe gwe tulimu munange yanguwako lero tolwayo naye ajja ng'ayina ekintu kino nti kati ŋŋenda okitegeera naye kati lwaki obakuba nti lyako alyeko ki guno omulembe gwe tulimu maalu abaana bajja mu relationships nga baagalana n'embaga baakola buli kimu omwana omu n'agamba bebi leo tukakolemu nga twekwatako kwa iphone ne batekali ka iphone kaabwe ne bakaca nga beekwata akavidiyo kabwe ne bakatereka nga babeerako awo ne balabako mu biseera byabwe eby'eddembe kyogamba kibi tekiba kirungi si kirungi nze nga nze Alan we tuba tweyagala ate kye kiba kitukwatisa vidiyo twerabe we twegira nti kaca lwaki olwedda ffe tuba twemanyi bye twekola kati lwaki oba okwata ka vidiyo ebukya ku makya ne mwekyawo mu kisajja oyo nakwata ka vidiyo ako n'akakuba mu bantu oba oswadde mu nsi yonna lwaki ebiseera ebisinga omuwala yaswala lwaki bagamba omuwala yaswala nga ate n'omuvubuka naye yabaddeko Alan gwe omusajja kyenyinza okugamba nti temuswala kuba naye baba bakutte n'omukazi togera kuswala nnyo ng'ate omukazi gwe bakutte n'omusajja obadde okimanyi omusajja tasobola kuswala nga bamukutte n'omukazi naye ate omukazi aswala nnyo nga bamukutte n'omusajja bagamba ekikazi adde kinyoonya ki ng'ate kirina omusajja okitegeera mu Buganda wano omukazi talina kwenda naye ate omusajja ye asobola okwenda Alan wemba neeyambudde obwerere bwange si bwe bubwo gwe omusajja tolina mabeere okitegeera gwe akattaako bana bakagala nnyo okitegeera naye kati nze ngenda kuyimirira amabeere bagambe yi ayina yakola atya yakyalira ensiko nga tulaba mwereere ayina ekitone oba ayina bwe kati obitegeera ebintu bwe bityo omuntu buli omu n'akugezesa n'akupima kati oba wemba muntuuseeko oba akola atya kirabika bwe kityo laba naye musajja baaba yeesimbye okitegeera era ga omwana oyo singa mumumiitingako gwe omusajja ate kikwanguyizibwa mangu kubanga ekintu kyekitone kyekikweyimirira naawe omukyala woba ng'obadde olabika bulungi bodeyo ng'ate wakyalira n'ensiko bulungi buli omu naawe akwettanira mangu kuba oba olaze ky'oyinawo maalu kibi nnyo okukwata okwekuba akafaananyi n'okaweereza boyfriend wo kibi era gwe abadde akikola laava enyuma nnyo gwali eyo atulaba oba ndaba laava enyuma nnyo era laavu sina we nnyinza gikutendera naye ababadde beekwata bu vidiyo n'okasindikira omwami mu kikomi omwami waakumanyi ensumika fe kali akantishira katunyumidde n'akashira ate nako bannange tewakalaba omubiri nga gwaka guti bwe myemye omubiri naye tewakalabyeko akashira nakalabye
Otubeere nga tutu. Wakalabye ebbere? Nalabye ebbere. Kati gwasize kulaba bbeere ate. Laba omusiru ono Alamye ate. Maalo tewalabye? Nabirabye. Tewalabye akashira? Skin tekuli kizigo. No worries. Tekuli kizigo. Kati ate olinanga amuwaana obuwaanyi. Olinanga amuwaana obuwaanyi. Mpa credit. Oli omuntu gw'olabanga Maalo tulina okusiimako. Kati gwe wasiimye. Wasiimye? Maalo. Ate oyo ye sijja munenya nnyo. Naawe okirabye? Lwaki njogera bwentyo? Ati lindako. Sigamba mubiri. Oyo ye omwana sigenda munenya nnyo. Omwana omuwala oyo oyinza okwesanga nga ku mukwano gwe yakutte essimu ye n'ajjamu ka vidiyo ako n'akateeka ku ki mu bantu okitegeera ye ng'omuntu yeeyambalira era obuntu bw'obadde omumanyi bw'ayambala obuntu bwe butono bwakubikkulako bwakola ki naye alabika munne ye yapushinza akantu ako n'oli munne ye yabakwata abo abavubuka abasamaavu n'akwata ka vidiyo bw'ati n'atuwa sisuubira nti bbawe yeyagira ye yakakwata kwa vidiyo sisuubira kugira emikono gye tubeera nagyo no akashira era si bbaawe naye n'oli gwe tuba twogerako Nampera Nampera ate yakisusizza bambi ye yakisusizza ge mazima mutoyi tekinyumiramu era yeshira mugamba bambi wabanga abadde ayinamu emikwano egitamwagaliza gyagegobeko mulimu abantu abatatwagaliza okitegeera naye yakasindise naye yate ye ayina omusajja kuba abamumanyi ye ayina omwami we okitegeera ekyo ye si kikulu nnyo naye nga obuvidiyo bw'omusimu nabwo obuganye kati yabadde akwata kaki akavidiyo bannange bwo tulekerawo bukwata kuba kali keyekwata n'omwami we tebeeraga wansi okimanyi ako kali fine naye kano akokulaga ebbeere n'alaga ku wano enkwawa ye muyonjo namulabye muyonjo muwala muyonjo naye buvidiyo wamulabye muyonjo ate n'ekirala kamasini akosiza ddala buno obuva Bufalansa layira kamanyira Alani naawe kati owaana buwanyo olanga awaana obuwanya abaana abawala babeere nga bekuba bu vidiyo batulageko kye balina si kye ŋŋamba Maalo naye osooka n'otunulya the beauty n'ogamba beauty yaki yashira uwa mu maaso wano ate jjukirwa oyo omwana bajja bamusomesa kubeera pulezidenti ku kifaananyi bazze bakituwa bulungi nnyo era twalabika vidiyo awo nga taata agamba nti waliwo omukyala eyayonoona maama eyayonoona bombi be bamwonoona gwe taata faayo eri omwana nange maama afeeyo ki omwana tumuzaala bameka tumuzaala babiri nkiddamu gwe taata faayo eri omwana nange maama nfeeyo ku mwana waffe omwana tumuzaala aba babiri ate obufumbo bukolebwa omusajja n'omukazi kisinziira Marusi ebiseera ebisinga ojja gamba nti asinga okubeera naye oba oli awo okitegeera asinga okubeera naye abantu bayinza omuwa omusango omunene kiri kityawo taata Alani ffenna tulina obuvunaanyizibwa ku mwana omuntu n'owobeera nga gwobeera ennyo nnyo n'omwana faayo ku mwana wo okitegeera bataata ennaku zino babuulirira abaana mwana wange munange olina okola bwoti ojja kufuna obulwadde ojja kufuna olubuto abasajja balimba okitegeera abasajja bayaayi onaofuna olubuto agenda kudduka togera kuddamu kukola ki kumulaba ffenna kitukakatako taata maama kitukakatako okubeera nti obuulirira omwana wo okiba nti mulimu abazadde abamu abasajja nga beekuliza abaana ng'omwana asobamuga nti daddi nageze mu periods njagala pads oba daddi njagala pads daddi n'amanya mu bwongo nti omwana Jacob omutuuze yeekuliza muwala we naga nti taata n'amanya nti omwana we ali muki ali mu periods agenda muwa ki sente za pad okitegeera mulimu abazadde nga beekuliza abaana baabwe abazadde abasajja ate nga babakuzizza bulungi okusinga ffe abakyala bakuzizza abaana ne bikula nga miwawa yes era abazadde abami abali ebambi nga mwekuliza abaana kirungi nnyo
mukitwale bwa mutyo bulirira omwana kikyalina okukola nekyatalina kukola kiki ekibeerawo nekyatalina kubeerawo. naye anko Gashumba yakola omulimu gwe yakola omulimu gwe yakola omulimu gwe naye nze kyenyongera okutegeeza Maaru ku zombi vidiyo ezafulumye gwe weesibye ku ya Nampera nti kibi nnyo naye nze just ngamba bugambi gamba Shira gwe Shira kyakusanyusizza kubanga wano wayimiridde Alani nkumanyi nnyo bali eyo balaba naawe ne wano ne mukyala muyonjo bambi ekyo muyonjo naye Shira kyenyiza okugamba mukwano gwange muwala wange bebi wange bambi nkusaba si mbubi mu vidiyo obwo toddamu bbugira kuba kati oyinza okufuna omulimu ogw'ebbeeyi nga gwe ojja okubeera ambasada ne baga ka vidiyo ke twalaba neweefiiriza jjukira opportunity eyo ejja ng'ogenda kufuna omulimu ogw'ebbeeyi naye ne baga oyo twamukola bwe tuti omubiri twagulaba yes ate nga mwana muto muwala mulungi okitegeera amanyikiddwa mukyala mukozi tekiba kirungi bu vidiyo obwo bwekwate nga gwe mala bujeemu woba okalabe ne kakunyumira kajeemu kyakuumako nkugambye wamala amma kajeemu tekiba kirungi Maaru wali webulizayo akafaananyi konakona bwe kati sijja kulimba nze Alan watya sikutya naye sibyagala kati Alan oli awo waka osawe essimu ogenze mu kinaabiro onaaba omwana okukakana waaba kati jjukira abaana bamanyi nnyo amasimu okusingafu abantu abakulu ng'agwa ka vidiyo ng'oli bukunya ka vidiyo mu ssimu ng'oli bukunya nga muli mutoyi abakubalamu ki nebyomugamba byennyini agayiimami ate bwakoledde bw'ati kati ate nze nze aŋŋambe ki omwana atandika n'okuyisaamu amaaso nze abazadde kye mbagamba bambi mwabali eyo mufeeyo ku baana kati tuli mu holiday bannange tutulengaane wentudde ne Alan omugambe munnange omugambe omwana oba mulenzi oba yes ensinzibu ensimu omukulidde enkambwe ebisiyaga bifuuse ebisiyaga omwenge gufuuse omwenge enjaga efuuse enjaga obubbi bufuuse obubbi mwana wange waba wabuwala mwana wange ow'obuwala omukyala yenna wagenda mu periods omusajja n'amukwata afuna siriimu afuna olubuto bannange mulekerawo okutya abaana gwe kennyini beera kati senga w'omwana wo nze Alani ndi senga abaana bange wengenda kusoma lya muuka nemugamba muuka wawulirako bino ebisiega ojjuka ebisiega we byatabukire nnyo sorry nengenda ku ssomero ewa Mukasa nemugamba muuka era yatuuka nambuuza bulungi nemugamba muuka ebisiyaga obimanyi timmami mbimanyi nemugamba tewabeerangawo omwana akusiruwaza oba okukugamba nti kino kirungi wava ewaka n'ogenda ku ssomero nga civil station idde yes nengenda ku St Mary's nemugamba mwana wange muuka ndi mukazi munaku era nze abaana bange mbagamba ndi mukazi munaku muuka munnange banagoba ku ssomero gwo n'omanya ebisiyaga bifuuse ebisiyaga wabula ebanampita gweyagadde omuwala ate awo nja kusanyuka nyiigamu naye mmanya nti omwana wange ki ategeera okusinga ebanagamba nti bamukutta n'omulenzi noono n'oli Alani oyinza okugwa eri n'ofa okitegeera nemugamba ekyo kiba kizimu kiba kitambo kumita ekiso tewabeerangawo omulenzi ajje nakwekwasaako mbw akwenyonyogesa abawala abo bakwateko nkugambye nze namugamba balenzi tewabeerangawo akwekwasaako oyo akuwa ki mbu biki totawaananga emabega wasooka wavunda ne wajja amasira Alani emabega wakuyisa pupu ng'olaba omwana wo ng'ayonooneka ebintu bwe bityo n'ennumba n'abawala ku ssomero era nabo ne mbagamba jjukira oli omwana mwali mu kisulo noono ne mbatuuza ne mbagamba era bakimanyi ne mbagamba ate wakamubeere nga muli baluganda omwana omulesa kwata muwala kuki ku mabeere tekisoboka era tekibaawo olina okwogera
toyina kukkiriza kintu nga maama wo si yakikuwadde oba taata wo si yakikuwadde. Jukira mulimu abasajja abamu nalimba omwana kwata ka sweet kwamanyo abaana bagala nnyo sweet kwata yo 10 amanyo omwana bagala nnyo 10 namukyusa mama Reno ngamba namukyusa bwati namuwunzika simanyi babakyusa bati simanyi abane Alan nzendeka nenga kyekyo bambi so omwana wo n'omukakatira era akimanyi bulungi nti musajja munne talina mwekwasaako munyonyo nga munawavuka nakwata ku maaso nakugira bwata kati ontereezaako ekigwa musajja munnange ontereezaako kukutu banankuba oluyinze lwaki oba ogira nekwasaako kyekyanga n'omukazi nakwekwaasa ku mabeere you are good you are smart mukazi munno neze ng'obinkwata ku nze. Marus Bridal Center wetusinzidde okuba nga ate tukuweereza olunaku olwaleero Senga Marus nga tumaliriza olunaku olwaleero njagala abaana ab'obuwala obabuulire omugaso gw'obutiiti. Nze bana obutiiti bwannema ndaba ng'omuntu omulogo dayira obutiiti bulungi nnyo bukukola ki era nalaba munnange gwe nasanga namusanga eyo wa bunga ng'aguze obutiiti atwalira mukyala we ne mugamba bannange mwana gwe oli mulogo dayira munnange obutiiti malungu osanga omwanga ayesibye obutiiti buno nange obutiiti mbuyina. Obutiiti buyamba ki? Obutiiti bulungi nnyo buyamba ki? okuva anti lindako bannange mbuuza mpola oyagala kunnyingira mu nnyindo oba mukamwa mukamwa kati tonyingira nnyo mukamwa. Kati mukwano gwali eyo atulaba ng'oli mukyalo obutiiti buno bulungi nnyo obutiiti buno bulina sawundi gye buleeta omukyalo olina omwami wo. Mulimu abasajja abamu abamanyi omuzannyo ogwo obulungi. Omuzannyo guno wobanga mukyala wa ayambadde obutiiti buno mulimu ebiseera ebisinga wobanga omusajja muli naye bwoti mulimu abasajja abamanyi ensonga ezo n'akwata katiiti kano n'akakwatako bw'ati buli wakakwatako nkali mu kiwato muli kalina engeri kisawundi eyo evaamu ng'olina omwami wo ate naye yeeyongera amaanyi ng'omwami nawe omukyala wennyini owulira essanyu kuba kaba kakunyonyogera ali ku mubiri jjukira kabeera muno n'omusajja wennyini buli wakakwata aba akunywezezza bw'ati buli wakakwatako bw'ati mutakoli yeeyongera okufuna amaanyi okitegeera ate munnange essanyu ne libeerawo okitegeera oba kyenkugamba kati bambi gwe abadde takimanyi nti akatiiti kalungi era abasajja bangi bagaba bakyala baabwe yambala obutiiti munnange yongera ku nkuga ye byawulira byayagala ekitegeeza mutwalira akatiiti atiitiwaza ekiwato buli wonookakwatako nga nawe owulira wookabadde wali otuuse mukwana akatiiti kano ojja kukanywezaako buli wonookakwatako bwoti kakola sawundi tokateeka nyigako bwoti akatiiti owulire kakola tobuulira naye kenyini ejjukira oba omukutte wano mu kiwato ku mubiri n'akatiiti owulira nga what is feeling ayisinise annage ofa Maruzi you kill me one day moyo kana nyige omuntu ng'anyumirwa bambi kale maliriza ngo abantu babuulira ku ddagala lye tuyina pooling ebiki byonna bannange abakyala bali eyo bambi abali eyo wobanga tukola pooling services akasenge kaakano kusika kwegamba emberebere malidadi mukwano gwange amba pooling services weziri yes osasula akasente ko katini nnyo kasente katini mitwalo 17 mukwano gwange tukolako nnaku 5 tulina eddagala ly'amazzi mulimu abakyala nga muli bannabukalu amazzi gabeepena abami bateekayo malusu mukwano gwange jangu ofune ku ddagala ly'amazzi tulina eddagala eribugumya omuntu wa wansi gw'omukyala atalina bugumu wadde ate naawe atalina appetite bambi akadagala we kali aka appetite kyenyinza okukugamba oba okitegeera mukwano gwange jangu tukuwa ebintu tulina muwoomya waali obeere ng'omuntu ono oba ogenda omuwa omulungi wo mukwano teekayo muwoomya obeere ng'ekintu okiwoomesa abeera mukahani mulimu abasajja abagwa ebbakuli nga baginyumirwa munnange nenkugamba tulina ka spalok
bannange gwe omusajja ng'ali eyo ng'akutawaanya abaana abawala saagala mubeeraawo otambule ku musawo okoze otya mukwano gwange jantukweka superlock endiri omusibira wano okateekayo ku lunaku lwogenda okwegatta naye n'omugamba okuva n'olwaliro nkusibidde wano olina okumpa tulina okukwatagana tulina okuteeseganya ate waliwo akadagala kange akalungi ennyo abakyala bakatutteko bakamanyi bakayita mulunduggo kaamazzi nkuwa tuzi tutini nnyo naye akantako mwenkateeka omwami najja ng'akulundugirako omwami najja ng'akulundugirako gwe omukyala mulimu abaami ne beewunza ate gundi yaggoonya egundi yaggoonya eyo ngiteeka mulimu muwoomya ngiteeka naye nga gwe ayagala omwami we okubeera nti nno kido jangu nkuwe mulundu gwo nkubulya kyolina okukola olina okweronda nga gwe omukyala nekuwa akadagala kankali mukwano gwange n'okakola ki n'okakozesa tulina ka oil akalungi ennyo akakola ku skin obeera ng'olabika bulungi tukuwa scrap ne tukuwa oil ne tukuwa ne sabuni bawe namba y'essimu enamba y'essimu eri 0702 60 8505 oba osobola okukozesa eya MTN 0782 60 8505 nsanga wano ku kizimbe kye bayita Anet Plaza first floor F11 tuli opposite Magoba shopping mall bannange neyanza nnyo neyanze ng'okunsapootinga mwenna abali wabweru Allan basindika abandi bakupeja ALLANCRUZ ne CRUZ exclusive visit bambi mwebale nnyo bambi omukyalo ono yeyampa obugomesi bwe mulama Brighton obugomesi obwo banyumira maluusi ono yeyabumpa naye alina gomesi endala ennungi ddala oba oyagala yakakadde oba miliyoni 2 oba miliyoni emu kitundu n'abaagala ogula naawe ayagala ng'oyagala senga jjajja maama akasente katono mitwalo 10 15 jangu gomesi weeziri 8 jangu ate ekintu weekiri ekintu kibeere maidadi sana CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya saagala kubanga ate nsukako wano hogana abaddewo bulungi nnyo yeegomba omwana abaana naye toyagala kuzaala hadija mugamba akuwa omwana Kimu ali bulungi nnyo ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo Kimu nno agenda zaala omwana omulala azaala basajja balina kuzaala ate buli bwozaala kwekwala okay so kintu kibeera tumanya nti alina ku maanyi okay ekintu kibeera nga kitambulira ddala maridadi sana ani CRUZ exclusive wamma saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaliro for now musibe bulungi mwera oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon eBay Apple Walmart Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.